ate mwatu ku mukutu ogwa Progen Media ogwewaayo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era ng'abo b'olabako mwatu be bantu kyaddaaki bano abazze bawamba bannaabwe abeerisiza enkuuli nga bawamba bannayuganda. Abantu abo badocumentingiddwa omukulu amanyiddwa nga Kojja Omugezi. Bonna yagezezzaako gezaako kubanga ate abafuna n'abanokolayo omu ku omu n'amannya gaabwe n'agezaako kubanga ate abakolamu ako akatambi ensi etere ebalabe ebategeere. Abamu balina ne famire zaabwe naye tebalumirirwa za bannaabwe. Abantu ng'abo bakozesebwa bukozesebwa omukulu tibuhabulwa ne CMI ogezaako kubanga bawamba buli kiramu. Omuntu yenna agezaako kubanga ate takkiriziganya nabo ate mwattu bakutima butimi balabika nti bakuwamba. Era abaana bangi abali mu ggwanga eya Uganda naddala bali ku ludda oluvuganya obunkenke bubeeyongera buli lukya olw'ensonga nti ate mwattu oyinza obbeerawo ng'ate gwe bakima gwe batwala. Ebintu nga bino mu nsi egamba nti erina demokrasi olabira ddala nga tebisaanira ddala era kikulagira ddala nti ensi eya Uganda ebintu ebya demokrasi byasooka okuba nga ate evaako. So okusinziira ku bantu nga bano bangi bazze babalaba, bangi be bawambye, bangi batadde mu zitocha chambers, bangi abafiiriddeyo naye nga ffe tugamba ekintu kimu buli kimu kirina obudde bwakyo nabo balikirozaako mu maaso eyo. Naye nga kyegamba nti ku mukutu ogwa Progen Media video gilikinge ate mwattu obeereko tukuleetere update endala mu maaso awo.